Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni Tiwabulwa alangiridde nti mu kisanja ky'ekiddako wakufaafagana n'abakozi ba gavumenti ez'ebitundu basemugayaavu abatatuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. President Museveni bino abitadde mu bubaka bw'atisse Ssaabaminisita Robinah Nabbanja ku sipiikiriza Otyeno Munyonyo mu kuggalawo olukuŋŋaano lw'ebitongole bya gavumenti ez'ebitundu mwe byekubiddemu ttooki ku bikoleddwa n'ebisuubirwa okukolebwa. Museveni mu bubaka bwe agambye nti gavumenti erina ennyingo okwegenda okutambulira omuli okutumbula ebyobulimi, amakolero, ebyobulambuzi, sayansi ne tekinologiya, obuyiiya n'ebirala kwe kulagira abakulira ebitongole bya gavumenti okuteeka essira ku nnyingo ezo. Ku mukolo guno disitulikiti y'Isinjiro, Kiruhura ne munisipaali y'e Nansana mu disitulikiti y'e Wakiso balangiriddwa nti ze gavumenti ez'ebitundu ezisinze ku zinnaazo mu buweereza obulungi omwaka oguwedde 2025 era abakulembeze baazo ne bakwasibwa ebirabo. President Museveni era abajjukizza okulondoola pulojekiti za gavumenti omuli emyoga, parish model n'ensimbi za GRO n'ebirala abantu baziganyulwemu. From commitments, actions, from plans to results. Let every intervention translate into real change at the household level. I commend all of you for your active participation and open discussions over the last 3 days. I am encouraged by the progress made in improving service delivery systems, including revenue generation, and a strong result from key programs, particularly sustainable development of petroleum resources and tourism development. I congratulate Isinjiro District, Kiruhura District and Nansana Municipality for their outstanding performance. Museveni era agambye nti ekiseera amawanga ga Afrika okwerowoozaako n'okukwatira wamu mu nsonga ezigaluma gave mu kwerumaaluma n'okwesigama ennyo ku bagwira. Agambye nti Uganda ne Afrika yonna okutwalira wamu balina ebyobugagga bingi eby'omu ttaka ebisobola okukozesebwa okweggya mu bwavu singa bikwatibwa bulungi. On global financial reforms and as guided by Kampala Declaration on Sustainable Development, Africa must speak with one voice. Africa must demand fairness in global systems and build internal resilience. We cannot depend on others to develop our economies. Accountability and results must be emphasized in order to develop. This conference has focused on performance, and I want to thank you. I want to emphasize programs must deliver results. Leaders and civil servants must be accountable. Resources must be used efficiently. Minisita owaguno naguli mu ofisi ya Ssaabaminisita Justin Kasule Lumumba agambye nti waliwo okukula mu buweereza bwa gavumenti ez'ebitundu ku mutendera ogwa disitulikiti okuva ku bitundu 6 okudda ku bitundu 67 ku buli 100 bw'ogeraageranya omwaka 2024 ne 2025. Bw'abadde asoma alipoota ku buweereza bwa gavumenti ez'ebitundu, Kasule Lumumba agambye nti obuweereza obw'okutambuza amazzi amayonjo ate amalungi mu bantu bweyongedde okutuuka ku bitundu 71 ku buli 100, ebyobulamu kati biri ku bitundu 82 ku buli 100, ebyenjigiriza ku bitundu 94 ku buli 100 n'ebirala. Discussions reaffirmed Uganda's leadership in advancing the Sustainable Development Goals. Key priorities that emerged include the need to sustain momentum on SDGs, strengthen financing for development, improve data systems for tracking results, deepen regional cooperation, and ensure that no one is left behind. Right Honorable, the Joint Steering Committee of the United Nations Sustainable Development Cooperation Framework session also yielded important outcomes. The Joint Steering Committee is the apex mechanism for engagement between the government and the United Nations system. Okuwulira omusango emisango egy'obutemu egivunaanibwa omusajja Christopher Okello Onyum agambibwa okutemula abaana mu bitundu by'eggaba kujulidde ebbalaza ya Ssabbiiti ejja. Kino kizzeewo oluvannyuma lwa kkooti enkulu etudde mu bitundu by'eggaba okuwuliriza obujulizi obuvudde mu basawo ba dokita 2.
Dr. Rogers agenda ng'ono musawo wa bwongo okuva ku CKI International Hospital mu bitundu bya Kampala ategeezezza kkooti eno ebadde ekubirizibwa omulamuzi Alice Kawukako Muhangi nti yeekebejja Okello ng'ennaku z'omwezi 3 Desemba 2025 bwe yaweerezebwayo minisitule y'ensonga ez'omunda okumwekebejja obwongo nga tannaweebwa butuuze mu Uganda. Dr. agenda ategeezezza nti bwe yeekebejja Onyum Okello n'okumubuuza ebibuuzo eby'okumukumu okuzuula obwongo bwe obanga bukola bulungi, yakizuula nti Okello mulamu bulungi era byonna byakola bitegera bulungi. Ono ategeezezza nti Okello Onyum mu byafaayo by'obulamu bwe talolangako ku bulwadde bwonna obw'omutwe era tagendangako mu ddwaliro okumujjanjaba ng'obwongo buzolise. N'ategeeza kkooti nti yamwekebejja n'amuzuula nga mulamu bulungi era buli kyakola akitegeera, takozesa nko ku biragalalagala, kale ng'asaanidde okuweebwa obutuuze mu Uganda. Omusawo oyo ategeezezza kkooti nti ekimu kyokka kye yazuula nti Okello olumu akozesa ku mwenge era nga yalinamu n'ekirwadde ekyekuusa n'ekirwadde ekya nnalubiri. Dr. Onera ategeezezza kkooti nti Okello Onyum mu kumwekebejja yamutegeeza nti mulwadde wa nnalubiri era nti yali ku ddagala ery'ekirwadde ekyo. Omujulizi oyo ategeezezza kkooti nti Okello Onyum nga alina obutuuze mu Amerika, kwolwo yamutegeeza nti yali ateekateeka okubeera mu Uganda akoleremu emirimu egyekuusa ku bulimi n'obulunzi obw'amagoba. Kkooti era ewuliriza obujulizi obulala obuvudde wa Dr. Emmanuel Nwamanya ng'ono omusawo wa poliisi alongoosa era nga yamyuka akulira ekitongole ky'ebyobulamu mu poliisi ya Uganda eyeekebejja Okello ng'ennaku z'omwezi 7 Apuli 2026 ng'amaze okutemula abaana. Ono yategeezezza kkooti nti bwe yeekebejja Okello n'okumubuuza 4 n'akataano, Okello yalabika ng'alina ebisago ku mubiri gwe era ng'alina n'ebinuubule ku lubuto ne ku kyenyi. Omusawo yategeezezza kkooti nti newankubadde nga Okello yali mukkakkamu ku lunaku olwo era nga byamubuuza byanukula bulungi, okwogera kwe kwalaga nti byonna byayogera bitegeera bulungi. Dr. Nwamanya ategeezezza kkooti nti mu kwekebejja Okello yakizuulanga nti bwe yeekebejja Okello n'okumubuuza 4 n'akataano, Okello yennyini yakkiriza nti yeyatemula abaana abo era ng'agamba nti yakikola asuubira nti kinaamuwa obugagga kubanga okuva buto yawulirangako nti abasaddaako abaana bagaggawala. Dr. Nwamanya era ategeezezza kkooti nti Okello ono mu kwogera kwe yamutegeeza nti yalwalako ku bulwadde bw'omutwe era nti yajjanjabwako wakati w'omwaka 2016 ne 2017 obulwadde obw'obwongo. Dr. Nwamanya era ategeezezza kkooti mu bujulizi bwe nti Okello yamutegeeza nti yagezaako n'okwagala okwejja mu bulamu bw'ensi eno mu mwaka 2023. Okello era Dr. Ono ategeezezza kkooti nti yamutegeeza nti ye kennyini ye yatemula muganda w'omuto eyalina emyaka wakati w'ebiri n'emyaka 3 ng'agamba nti yakikola kumutaasa ebizibu by'ensi eno. Dr. Nwamanya era ategeezezza kkooti nti Okello oyo yamutegeeza nti mulwadde wa sikoseero era ajjanjabwa. Wabula Dr. Nwamanya akikaatiriza nti tasobola kukakasa byonna ebyayogerwa Okello ku lunaku olwo kubanga tebyaliko bbaluwa ya ddwaliro yadde obukakafu obuwandiike obukakasa byayogera. Bw'ati akubidde agamba nti bwe yeekebejja Okello yamuzuula nga obwongo bwe bukola bulungi era nga buli kyakola akitegeera bulungi. Kaakano alipoota z'abasawo bombiriri ezireeteddwa mu kkooti ziweereddwayo ng'ebizibiti kkooti kw'eneesinziira. Okello avunaanibwa emisango 4 egy'obutemu nga kigambibwa nti yatemula abaana 4 mu kifo ekirabirira amabujje mu bitundu by'eggaba okuli Gideon Eteku, Keisha Agenruth Otim, Ignatius Seruyange wamu ne Ryan Odeke nga bano kigambibwa nti baatemulwa ng'ennaku z'omwezi 2 Apuli omwaka 2026. Nnaabagereka Sylvia Nagginda asabye abazadde okusomesa abaana eddembe lyabwe era babayigirize n'okulikuuma.
Bino Nnaabagereka abyogeredde mu Lubiri e Mengo bw'abadde akulembeddemu emikolo egy'okujaguza olunaku lw'abaana mu Buganda olutambulidde ku mulamu okugamba nti okunnyikiza obumu n'okukuuma eddembe ly'abaana okuzza Buganda ku ntikko. Kitukakatako ng'abazadde okumanya ebisoomooza abaana baffe kubanga bingi nnyo ebisobola okubawugula, gamba nga emitimbagano, ziterefaniya, emikwano gye bafuna ku mikutu n'ebirala bingi. Kikulu nnyo ddala abaana okufiibwako obulungi n'okubawa emikisa. Tukole nnyo okulaba nti tewali mwana asigala amabega, kabeere mwana ng'aliko obulemu, ava mu maka agatali bulungi oba ng'abeera mu bitundu ebirimu okusoomoozebwa. Buli mwana yenna yandibadde alina eddembe okukulira mu mbeera ennungi nga afuna ebyetaagisa byonna ebisookerwako, tugambe nga emmere, aw'okusula, engoye ebyokwambala, obujjanjabi bw'aba bwetaaga, n'okusoma oba okusomesebwa. Mu mbeera y'emu Nnaabagereka asabye abaana okwewala okukozesa eddembe lyabwe mu ngeri etyoboola abalala. Okumanya eddembe lyo tekitegeeza kwewaggula oba kubeera kyetwala, nedda, wabula kya buvunaanyizibwa. Kiba kikukakatako okubeera ow'obuvunaanyizibwa nga owuliriziganya bulungi n'abalala, naddala ne bazadde bo ng'obawulira. Tebajja kukugambako olyoke bagambe anti nina eddembe lyange. Ekyo tekiba kya buvunaanyizibwa. Era ng'owuliziganya n'abalala abakusingako ku myaka n'obusobozi. Kino kiba kikuyamba ng'omwana okuzimba obulungi ekitone kyo, obulamu bwo, kubanga weetaaga amagezi n'okuyambibwa kw'abazadde bo, kw'abasomesa, kw'abo abakusingako mu myaka n'okumanya. Ekyo kikulu nnyo nga musoosowaza eddembe lyammwe ng'abaana. Mulina okukimanya nti eddembe lyo teririna ate kutataaganya ddembe lya muntu mulala. Tugambe obanga oli muntu mwogezi nnyo nga nti ddembe lyange okwogera, naye ate nga bw'oyimuka okwogera oba oli mu kibiina ng'oleekaana, ekyo kimalako banno eddembe lyabwe, kiba kitataaganya okusoma kwabwe. So mwegendereze ebintu bye mukola, mubeere ba buvunaanyizibwa. Akulira ekitongole ky'abakyala n'abaana mu ssaza Kyaggwe era nga yabadde ssentebe w'akakiiko akateesiteesa omukolo guno Nakafu Esther yeebazizza Nnaabagereka olw'okulwanirira eddembe ly'abaana. Mama Nnaabagereka, mu mirimu gyaffe gye tukola ng'abasomesa era ng'abakulembeze tubeera nnyo n'abaana bano, naye tulaba nti nno bwe tubateekako minzaani, abaana bwe babeera mu mikono gyaffe abasomesa babeera n'empisa ennungi era badde ewaka nga bonna batereevu bulungi. Naye bwe tufuna abaana bano okuva mu luwummula, awo ne tulyoka tulaba empisa eno. Era maama tukwebaza mu bwombeefu obw'ekitalo olw'eya puroguramu yo y'ekisaakaati kuba okwasaganya bulungi nnyo abaana nga bali mu luwummula n'oyambako nnyo abasomesa ababafuna mu masomero. Minisita wa Buganda owa bulungibwansi n'ekikula ky'abantu Oweekitiibwa Hajjati Mariam Mayanja Nkalubo yasabye abazadde okukomya okweyisa mu ngeri eteri ya buvunaanyizibwa mu maaso g'abaana. Bannange, tunyweze amaka. Maama ne taata tunyweze amaka kubanga amaka ge gavaamu byonna. Bwe tutaabeere wamu obumu mu maka tetusobola kufuna mwana mulungi. Muwulidde batugamba obutabanguko, batugamba obwavu mu maka, ne batugamba amateeka. Obwedda ngamba Ssaabawolereza nti amateeka waliyo amalungi n'amabi. Amateeka lwaki tegateekebwa mu nkola? Naye nazzikunufu wano mu Buganda amateeka agaffe gabeerawa mu maka. Tugatandikira mu maka okugayiga agajja okugunjula omwana omulungi gwe teetaaga. Era awo neebaza maama Nnaabagereka, weebale nnyo okutuleetera obuntu bulamu. Abayizi abeetabye ku mukolo guno nga bakulembeddwamu Nantege Emily okuva ku ssomero lya King's Kids Learning Center mu Kyaggwe bagambye nti buvunaanyizibwa bwa buli muntu okukuuma eddembe ly'abaana.
Nandyagadde nnyo okwewala okwogera ku byobufuzi naye munsikirize neeyambisa ebigambo bya Nakinku John Kennedy eyagamba nti all mothers want their children to become president but don't want them to be politicians in the process. Kyengezako okutegeeza kiri nti bwe tuba twagala okulaba Buganda mu Uganda ey'awamu ng'etebenkedde naddala ku nsonga ezikwata ku kunnyikiza obumu n'okukuuma eddembe ly'abaana tulina bingi bye tulina okwefumiitirizaako awamu n'okussaako essira. Bwe togerera abantu bangi tebakwatagana buli omu yeefako yekka eddembe ly'abaana lityoboolwa n'ebirala bingi. Basabo ne bannyabo kikuba enkikwe era kyennyamiza okusanga abantu abalowoozebwa okubeera abenza ate nga be batasobola kunnyikiza bumu n'okukuuma eddembe ly'abaana. Omukolo guno gwetabiddwako omukubiriza olukiiko lw'abataka b'obusolya omutaka Namwama Augustine Kizito Mutumba, Ssaabawuliriza w'Obwakabaka Oweekitiibwa Christopher Bwanika, baminisita ba Buganda, abaami ba Kabaka ab'amasaza n'abaana okuva mu masomero ag'enjawulo. Yatandise okugaba eddagala ery'empiso eriweweeza akawuka ka mukenenya n'okutangira abantu okukwatibwa akawuka ako eri abantu abali ku bwerende. Gavumenti n'ekitongole ky'ensi yonna ekya Global Fund batuusa kuno ddoozi z'eddagala ery'empiso ery'ekika kya Lenacapavir erigenda okukuba abantu abali mu katyabaga ennyo ak'okukwatibwa mukenenya. Gavumenti egamba nti ddoozi eziwera 1,992 ze zaakafunibwako okuyambako bannayuganda abali mu bulabe era omuntu afuna ddoozi 2 buli mwaka nga buli mpisa emukubwa oluvannyuma lw'ebbanga lya myezi 6. Eddagala lino teriwonya mukenenya wabula liyambako okutangira omuntu okukwatibwa akawuka. Kitegerekese nti eddagala eryo ligenda kutandika okuweerezebwa mu malwaliro ag'enjawulo okutandika n'omwezi guno ogwokuna okusinziira ku bwetaavu minisitule y'ebyobulamu bw'eneezuula mu bifo ebiwerako. Dr. Jane Ruth Aceng Okyero, minisita w'ebyobulamu mu ggwanga lino, bw'abadde atongoza akaweefube okugaba eddagala eryo mu ddwaliro ekkulu ery'e Lira, agambye nti abantu abasukka mu 300 be bagenda okusooka okuganyulwa mu ddagala eryo mu malwaliro ga gavumenti n'ag'obwannannyini. Agambye nti abavubuka wakati w'emyaka 15 n'emyaka 24 abakyali abato, abakyala abali embuto n'abayonsa, abavubi, abakyala abakuba obwamalaaya, abagoba b'ebimotoka ku ngendo empanvu n'abalala be basuubira okusooka okuganyulwa mu ddagala eryo kubanga ebasinga okubeera mu kabaate. Acquire HIV every day, of whom 33 are young people, majorly adolescent girls and young women. We must close the tap on new infections. We therefore cannot afford to slow down in this fight. That is why today's launch of Lenacapavir is so important. It is not just another medicine, it is a game changer in HIV prevention. It is a long-acting injection, as you have heard, given only twice a year, making it easier for people to protect themselves from HIV infection without the burden of taking daily oral pills. It is highly effective. Minisita Aceng agambye nti Uganda newankubadde efubye okulwanyisa akawuka akamukenenya wakyaliwo abantu abasukka mu 10,000 abatannajjumbira ddagala ly'akawuka ako. To have self-test, and it is available in all our health facilities, including the pharmacies. As the ministry, we know that there are still many people, over 150,000, living with HIV who do not know their status. These individuals continue to spread HIV unknowingly. But once you know your status, you can start treatment early. Ssenkulu wa Joint Clinical Research Center, Dr. Sise Kityo Mutuluuza, alabudde abantu abaagala okweyinulira ku ddagala eryo batandika okwejabaata. For HIV treatment, we don't use just one drug. What we have evaluated in the trials is a combination of 2 drugs. These 2 drugs are also in the process of being manufactured by generic manufacturers. So this is collective effort. Moving forward, how do we get these drugs for treatment for patients who are on antiretroviral drugs? Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya Basafama gaagano. Olukiiko luddukanya ttiimu y'essaza Bwekula lulangiridde Andrew Sali ng'omutendesi omujjo wa ttiimu y'essaza eryo mu kweteekerateekera empaka z'amasaza ga Buganda ez'omupiira ogw'ebigere ez'omwaka guno. Ande Sali ku mulimu gw'okutendeka Bwekula azembigire bya Felix Sekabuuza eyasuddewo Bwekula n'agenda ku ttiimu y'essaza Gomba.
Andesali mu kutendeka Bwekula agenda kuyambibwako abatendesa abalala okuli Ssenyonga Moses, Magasi Jamada, Kafero Robert ne Kaketo Giradi ng'omutendesa w'abakwasi ba ggoolo. Andesali ajjukirwa nnyo okuyambako Buddu okuwangula ekikopo ky'amasaza ga Buganda eky'omwaka 2021 era yali mumyuka wa mutendesi Stephen Bogere ng'atendeseko n'amasaza okuli Bugerere ne Ssese. Aweereddwa obuvunaanyizibwa okuyambako Bwekula okweddiza ekikopo ky'amasaza kyeyawangula omwaka oguwedde 2025 bwe yakuba Ssingo ggoolo emu ku bwereere mu kisaawe Nakivubo eyateebwa Alex Talemwa. Empaka z'amasaza ga Buganda ez'omwaka guno zigenda kutandika nga 13 omwezi ogw'omukaaga. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Mchad Industries abakukolera Mchad Kisubiti, amajani kawoomera, Mchad Muchuzi Mix, akanzali akazito yenva ne Mchad Mineral Water, amazzi amawoomu agawonya ennyonta. Ebintu bikyali byatanaatana ng'ava ku mulwadde. Iran bwerangiridde nti egguddewo akagolomola aka Strait of Hormuz akaafuuka ndibassa era kati emmeeri zikkirizibwa okutambula kyere mu nnaku ezisigaddeyo ez'okusiriikirizaamu ebyokulwanagana. Amawulire gano ag'essanyu ganjuddwa minisita wa Iran ow'ensonga ez'ebweru wabula ekijja abantu enviiri ku mitwe ye Pulezidenti wa Amerika Donald Trump okwekyusiza mu kitinga embazzi n'alangirira nti emisanvu gye yasudde mu kagolomola ako ye tagenda kugijjawo yadde n'akatono, teri mmeeri gy'agenda kukkiriza kutuuka ku myalo gya Irani. Trump ayise ku mutimbagano gwe ne yeebaza Iran olw'okuggulawo akagolomola ako, kyokka n'agamba nti tagenda kukkiriza mmeeri kugoba ku myalo gya Iran okutuusa nga Iran epondoose n'ekkiriza endagaano eya Amerika ku by'olutalo olwo.